akawungeeza k'eggulu ng'Omukama Katonda abuzizzaako eddiba. Amagye ga MDF ne M Police bazinzeeko ekitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule. Bamenye ne bayingira munda era ne wabaako ebintu eby'omugaso bye baakuuliise nabyo. Lwaki njiise MDF ne M Police lwa nsonga nti Uganda ng'ensi tekyalina amagye kakati amagye gaafuuka ga Museveni. Amagye agaalinga Uganda People's Defence Force kakati gaafuuka Museveni's Defence Force. Lwa nsonga nti tegakyaweerereza wansi wa ssemateeka wa Uganda wabula gaweerereza wansi w'amateeka ga Museveni. Era ssemateeka wa Uganda ne waba bakugira okukola ekintu naye ng'etteeka lya Museveni libagambye nti mugende mukole kino waakiri bajeemera ssemateeka wa Uganda ku kyabagamba okukola naye ne bagendera ku tteeka lya Museveni ku kumenya amateeka y'ensonga lwaki sigayise Uganda People's Defence Force kubanga tegakyali kakati gaafuuka Museveni's Defence Force. Uganda Police eyalinga Uganda Police olunaku olwaleero tekyatambulira wansi wa ssemateeka wa Uganda wabula etambulira wansi w'amateeka ga Museveni. Era ssemateeka wa Uganda tasobola kubakkiriza kuzinda kitebe kya National Unity Platform. Ekibiina eky'ebyobufuzi ekitali kyabayeekera, ekibiina ekyawandiisibwa mu mateeka, ekibiina ekiri wansi wa ssemateeka tegasobola kukikkiriza kukirumba. Naye olw'okuba amateeka ga Museveni gabagambye nti mulumba awo mugende mumenye mubeeko bye mukuuliita nabyo, era nabo baasazeewo etteeka lya Museveni libeere ly'amaanyi era linafuye ssemateeka wa Uganda ne bagenda ne bazinda ekitebe kya National Unity Platform ne bamenya ne bayingira munda ne babeerako ne bye baakuuliise nabyo. Kakati y'ensonga lwaki nkugamba ggwe Munnayuganda nti Uganda yensi yokka etalina magye, Uganda yensi yokka etalina poliisi kubanga amagye ne poliisi ebyali eby'eggwanga kakati bya owuningibwa omuntu ssekinnoomu. Kyokka kya nnaku nnyo nti omuntu ssekinnoomu oyo si asasula ebitongole by'ebyokwerinda wabula Uganda ng'ensi yekyasasula amagye yekyasasula poliisi kyokka ng'ebisasula naye nga tebikola mirimu gyansi bikola mulimu gwa muntu ssekinnoomu ate oyo atabiteekamu yadde 10 akozesa ssente z'omiwa omusolo okuggusa agenda ze. Olunaku olw'eggulu obudde bwabadde bukyali bwa misana Minisita wa Museveni ku lisiba ly'omunsi yavuddeyo n'agamba nti bannange ne bw'oba oli munyiivu ne bw'oba oli munyiikaavu ne bw'oba toli mumativu naye ku lw'ensi yo bano abagenyi abajja mu bamwenyize temunyiiga. Muyimirire ku makubo nga temubalaga nti munyiize mumwenye bumwenya kubanga omugenyi bwajja tubikkabikkako. Imagine ng'emisana minisita we yaŋŋambye mwenye ate gwe ekiro nzinze okola binkaabya. Kambuze ekibuuzo bino bye mukola bituleetera kumwenya oba bituleetera kunyiiga? Ye muwe mukakasa nti mukoze bulungi nnyo ku lwa bannayuganda oba ku lw'ensi yattu Uganda. Lwaki mutukako okumwenya? Omwana gw'otawadde kyanca oba kyamisana na kyaggula asobola okumwenya. Omwana gw'oligisa emiggo asobola okumwenya. Omwana gw'obbyeko ebibye asobola okumwenya. Omwana asula ku street asobola okumwenya. Abo abantu be mugamba bamwenyeza abagenyi abajja be bantu be bamu be musenze ku mataka gaabwe, be bantu be bamu be mwagoba mu owino, be bantu be bamu be mwayokera paka yadi, be bantu be bamu be muwambyeko boda ne zitaxi zaabwe, be bantu be bamu be mwokyerezza obutale, be bantu be bamu be mwavuwazizza. Kakati mubagamba okumwenya. Kale ku lw'ensi yaffe oba twalikkiriza okumwenya ate laba akawungeezi bojja okola ekitabaleetera kumwenya. Weewala kuzuukuka kiro ogende mmanju ate oba ogenda okwebaka n'oli ebijanjaalo. Mumpe embeeyo Werikaguta Museveni bino mulidde bijanjaalo. Wasindise minisita wa tupoloote nti bannaye ku lw'obulungi bw'eggwanga tumwenye. Kyokka ate ggwe omuntu y'omu ekiro n'osindika amajeego gatukozese ebitatusobozesa kumwenya. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni nze nsobola okukugamba ekintu kimu. Bw'oyingira ekitebe kya National Unity Platform oba onoonyaayo byama oba onoonyaayo mpapula ziriko pulaani zaffe, abayaaye bano bambalira kaki? Mukadde wange ffe tetukyalina kyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyama kyaffe kyakujja mu ntebe, ekyama kyaffe kyakujja mu buyinza by all means as long as tukozesezza mateeka era nga tuyise mu ssemateeka nga tetumenye mateeka. Kakati ffe twakoowa okulwanyisa ng'omuzimu
kubanga omuntu akulwanyisa ng'omuzimu oyo abeera mutiitiizi. Ffe tuli basajja enjasa biggu abasazeewo tujje mu linnya nga tetukulose bulozi. Omuntu omuloga abeera mutiitiizi. Singa oba olina kyonkoze nga njagala okukwesasuliza ne ŋŋenda mu ssabondoge mbw'oveewo nga totegedde nti yenza akuggyeewo, awo mbeera mutiitiizi. Omuntu atali mutiitiizi yona ajja n'akuyimirira mu gwenyi n'akubuuza wankolera ki kino? Kino wakola kyaki? Ne mutandika okubeefuga. Yoweri Kaguta Museveni, ffe tuli batiitiizi era tetulina kyama kyonna. Ekyama kyaffe kyakujja mu buyinza ate nga tekikyali kyama. Ensi yonna ekimanyi okugyetooloola. Tewaliwo muntu ali ku nsi kuno okuggyako omuwere yazaaliddwa ggulo atakimanyi nti tuli mu kulwanyisa, atakimanyi nti twagala kujja mu buyinza, atakimanyi nti twagala kubbulula nsi yaffe, atakimanyi nti twagala kukomyawo kitiibwa kya nsi yaffe. Uganda nga bwe tuyimba nti it is a pearl of Africa, nga it is a real a pearl of Africa indeed. Nga si kikwata oba ekitontome. Uganda is the land of freedom. Ne tuyimba ne tutuuka n'okumerengereka tuyimba Uganda is the land of freedom. Yet Uganda is the land of violence, is the land of torture, is the land of killing, is the land of abduction, is the land of kidnapping. It is no longer the land of freedom. Joyita the land of freedom. Yettiddwamu abaana b'abantu enkumu yanja, enkumu liitu. Yeewambisizza bakibalama ne babuzibwawo tetumanyi oba baafa oba bakyali balamu. Baazaawa. Yeekwatisizza Olivia Lutaaya abakyala ba civilian ne mubasimba mu kkooti ly'amagye. Bamachete. Bamuudi Nsanya. Yeeretedde Sseggirinya okubanga olunaku olwaleero taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gyaffe. Is it still the land of freedom? Is Uganda still the land of freedom nga bwe muyimba? The Uganda still the pearl of Africa? Tulina okukomyawo ekitiibwa ky'ensi yaffe. Uganda erina okusigala ng'eyimbibwa nti the land of freedom, nga it is the land of freedom indeed. Uganda nebeera n'omubala nti for God and my country, naye nga bannaddiini asiiba abatigumbula. Waliwo gwe bakwatira ku kitebe kya National Unity Platform ekikadde ku lunaku lwa meefuga. Bannaddiini asiiba abasiiba. Omusumba Yiga asobola okujulira singa abadde asobola okukomawo yalikomyewo n'akoleeza. Mwamusiba mumugye ku ddagala lye, mumukubye obutwa, agenda okuva mu kkomera ng'eddagala lye agenda okuliddako nga lifuuse butwa olw'ebbanga lyamaze nga talimira, ate nga waliwo eddagala ebiragalalagala eby'obukambwe ennyo ebimukubiddwa obwali obutwa. Kakati agenda okudda ku ddagala lye nga lifuuse butwa. Naye nga Museveni akyalina guts ezigamba ti for God and my country gwe mubala. Omubala gwa for God and my country nga Muzaata yafa, nga Kaliisa yafa, nga Bahiga yafa, Sentamu yafa, Kirya yafa, n'abalala bangi abasenga battibwa bannaddiini. Ssaabasumba Archbishop Cyprian Kizito Lwanga Yeebake Mirembe yafa, Augustine Yiga yafa, ono Orthodox Yona Lwanga omugenzi omutiibwa ennyo omugenzi yafa. Uganda is the land of freedom for God and my country. Freedom bwe batasobola kweyolekera ku bantu ab'ensonga ab'ensanga bannaddiini, golowooza egenda kweyolekera mwani. So mwami Yoweri Kaguta Museveni, tetulina kyama era tolina kye wajjayo kigenda kukuyamba, kubanga kyonna kye wasanzeeyo kyekira kye twogera mu public. By the way, weegenderezanga nnyo omuntu nga kyakwese kifaanana kyayogera mu public, oyo omuntu aba talina kyama. Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ekyama kyaffe today kyakukujjako. Oyinza okuba waplantinzeeyo bye waplantinzeeyo. Oyinza okuba olina abaana baffe b'oyagala okukwatirako. Oyinza okuba olina ba MPs baffe b'oyagala okukwatirako. Oyinza okuba olina abakulembeze baffe b'oyagala okukwatirako. Wuyo musajja wammwe gubadde gumutuddemu nga buli kyawoza kyongera munnyika, buli kyaleeta kyongera munnyika. Mwalibanga munoonya gwe mugumaliramu ogwa Bujjingo. Mwalibanga munoonya gwe mugumaliramu ogwa Bujjingo. Naye munnangi ewaffe waliyo omukyala
yagenda n'ayonoona mu nnimiro y'omuntu omunaaga muyozaawo. Kakati nammwe bwe muba mulina kye mwayonoonyaawo mugende mu kiyoolewo nga tekinnabeera too late kubanga buli kye mukola essaawa eno kyongera kubannyika. Era mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano toyina ky'oyinza kukola kisobole okukutaasa ku kyosa ekizze. Ewaffe Butambala bukojja bwange bwe waabangawo emikolo engeri gye nnali omujjwa mbu omujjwa ekamala bibamba nga nze gwe bakwasa ebigema enkuba. Naye gwe olowooza nti bwe nagigemanga n'etatonyaga abanga maanyi gange. Mukama oluusi yandeka kankaleke kafune credit bakawo omutwe gw'ente ng'akaagemye enkuba. Kubanga ye Mukama waaga nti egenda kutonnya ng'ebinzebinze tewaliyo mulogo asobola kugiyimiriza. Kakati eno enkyukakyuka olunaku olwaleero eringa ng'enkuba egenda okutonnya. Tewaliyo mulogo yenna asobola kugiyimiriza. Nkiddamu. Enkyukakyuka olunaku olwaleero eringa ng'enkuba ebindabinda ng'obubonero bwonna bulaga egenda kutonnya. Mukama Katonda asumuludde ettaapu ze. Ne bw'ojja nga yeggwe Nnaabalogo w'ekyalo, Ssaabalogo w'ekyalo nga yeggwani, wallahi tosobola kustoppinga nkuba eyo kutonnya. Kakati olunaku olwaleero nkuba gwe bayita nkyukakyuka azze, toyina ky'oyinza kukola bino byonna by'okola. Oli mu kwekwata ku kiddo, ate ekiddo ne bw'okyekwatako ng'oli mu kubbira bw'olowooza kisobola okukuyamba naye lazima tekisobola kukuyamba era obeera wa kubbira. Mwami Yoweri Kaguta Museveni obudde bwa gavumenti yo buweddeko. Yanulako bye wayanika enkuba namutikko gyesange nga byanule. Ababbi baba bakuba emiggo nga bali ku ssaawa esembayo ey'okufa beenenya nti bannange mbadde mubbi njoonyesezza ekyalo naye munsonyiwe nsobole okutuuka mu ggulu nga mwenna munsonyiye. Naye ggwe onaaba muntu waawo ali mu kufa naye ng'okyewera. Oli mu kubimba jjovu naye ate okyewera. Ngenda kufa n'omuntu sifa. Ogenda kufa naani? Museveni gw'owulira muli munda mu ggwe ogenda kufa naani? Tewaliyo muntu yenna gw'ogenda kufa naye ate nga tewaliiwo kigenda kukutaasa ku mulundi guno kubanga your time is up. Nagamba ensi yakolebwa mu biro. Olunaku olusooka n'atonda kino, olunaku olwokubiri n'atonda kino, olunaku olwokusatu n'atonda kino. Kitegeeza time, when your time is up nga tewakozesa bulungi biro byo kabeera kaweddemu. Ate era kiyige nti Mukama Katonda bw'atonda sseggwanga agiteerawo endala enereme kuwaganyala nnyo. Mu Buganda Omuganda bwe yageranga olugero n'alulaba nga lugenda kwegulumiza nnyo oba nga lugenda kwonoona nnyo abantu ng'aluteekako olulukkakkanya n'olukkakkanya abalukkiririzaamu n'okukkakkanya abalukkiririzaamu. Linda kiggweyo afumita mu kiro oyo ye muntu apapa. Kyokka ate ne bagga nti bbugubugu si muliro. Oli nagga nti amaawule tegookya mitima omukodo agala kulya yekka. Naye ate ne bakugamba nti agali awamu ennyama erumwa. Nti buli kintu ekyatondebwa ku nsi nga kigenda kwewaganyaza wabaawo ekirino kikkakkanya. Naawe Yoweri Kaguta Museveni omaze ebbanga ng'olowooza ggwe sseddume wekka. Mukama Katonda yatondayo ne Bobi Wine. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero okuba sikyakyala kuba owulira akutuddemu akulabisizza nnyo naye ng'awo ku National Unity Platform we wagenze tewaliiwo kyama. Ekyama kyaffe tutambula nakyo kyekino kyenjogera olwaleero ntitwagala kukuggyako. Kyekyo His Excellency Bobi Wine kyayogera olubeerera nti twagala kukuggyako. Kyekyo buli muntu kyayogera olubeerera nti twagala kukuggyako. Situkyayina kyama. Singa omuwala nzija n'enkukwana n'enkugaa nti nakanwagi nkwagala mba sikyayina kyama gy'oli kubanga mba mmaze okukwatulira nti nkwagalira ng'otegedde ndowooza nge Museveni tetukyayina kyama. Ekyama kyaffe bakiyita kuggyako Yoweri Kaguta Museveni. Naye kansuubire nti abajaasi bwe wasindise tebamansizaawo busa kubanga tewabasindikiddeko ttooyi. Ate nga balungi mu kumansamansa obusana ddala mu bifo bye basanze nga biyonjo oba lwaki bo bakaluubirirwa okugenda mu buyu naye balungi nnyo mu kugenda mu bifo ebitakyamwamu ne bayonoonaawo. Kyamaani Nyanzi kano mukantemeremu Kyamaani Nyanzi kamumpeere. Kyamaani Nyanzi naggamba ntya 2021
nagamba ntya ngojja kuba MP chairman ngojja kuba MP Kampala Central chairman Nyanzi nagamba ntya nali sikusabye jje kubwa meya nali sikusabye jje kubwa meya kubanga 2021 twakola ekisoboka okugenda mu buyinza era ffenna twalwananga kugenda mu buyinza so sikubeera ku opposition naye nga tukimanyi nti mu Kampala mukyalimu ensigo za Museveni nga basobi bali omwo simanyanga baani nga baani nga chairman Nyanzi nkugamba ne bwe tunagenda mu buyinza ngeno Kampala teteredde ng'ekyalimu ensigo za Museveni biyinza okuba obuzibu naye nkugamba genda ku bwa meya nakugamba genda ku bwa meya n'ogaana ne chairman Nyanzi kuba pikicha nga gwe yabadde meya n'owulira buwulizi nti ekitebe kizindiddwa nga gwe komanda wa Kampala ng'abaana bonna bakukkiririzamu mu Kampala n'ofuwa bufuuyiru bwo wano okubaggwanga mu jje nti abange eno ku kitawuluzi tuzindiddwa tugwiriddwako obuzibu abazigu batulumbye abalabe batulumbye mwenna mujje okimanyi nti abaana bakukkiririzaamu nnyo gwe Nyanzi okimanyi nti abaana bakuwuliriza nnyo chairman Nyanzi ne nakunyiigira chairman Nyanzi kagenda kuba meya nti newe tuba tututte obuyinza ensigo za Museveni zino mweziri tusobola ozihandolinga kubanga gwe wekka asobola ozihandolinga gwe wekka asobola okumala omuyaaye mu Kampala gwe wekka asobola okumala batface mu Kampala ate gwe wekka ayina se ye gwe wekka ayina komandi abaana gye basobola okuwuliriza wagaana okumpuliriza chairman Nyanzi kati nze nkole ki chairman Nyanzi yambala kubanga Kampala ogimanyi nsonda ku nsonda ekibuga okimanyi nsonda ku nsonda kubanga ate wakolerako mu KCC enze kambanyumize Nyanzi oyo mumulaba waliwo lwe nayina ekivulwawo ku kalenda emakindi ebipande babitimbula kyentimba kye babitimbula kyokka nga nsasudde bw'okuba drive moloka ne bagikwata mutoyina bipapula bikwogerako simanyi ate bino wabijje mu bafeeri simanyi ate ebipande banners babitimbula chairman Nyanzi oyo ne mukubira mugamba mukama wange ozina bw'osobola okunjogerako nabeeyo na chairman Nyanzi akyali chairman yakuba essimu egi awo ku State Hall kakati kitegeeza nti chairman Nyanzi oyina se kitegeeza nti oyina se ne 2021 wankola bubi era nakunyiigira chairman Nyanzi yambala kubanga singa wabadde meya nga bwe nali nakusaba oyina se oyina komandi ate nsene kuwuliziramu naddala ekibuga Kampala kubanga okimanyi nsonda ku nsonda wali badde ofuwa bufuuyi firimbi wali badde okuba bukubi ggwanga mujje nti abalabe batuzinze eno musaleko ne basalako abantu naye munnange bwe nakusaba tewampuliriza kakati nzirira oba onakkiriza ku mulundi guno nzirira naye nzaawe nkwagala kubanga oyina se oyina command obimalanga ate nenkulaakulana nkumanyi ogirina bino ebinnya bino ebigenda baaso mu kibugaako nga Nyanzi yemeeya sha olaba yali chairman naye omu yali chairman mukamooja at least aleeta kalakata engeri gy'ataayina buyinza buyiwa chorus n'atereeza enguudo z'omu mukamooja obuguudo obukyama eyo mu maka g'abantu ku bikomera by'abantu obukyama mu bupanya bonna naye kakati Kampala alinganga ennimiro bwe bamaze okusima ebinnya bye bagenda okusimba ebitooke Kampala yayonooneka si lwakuba nti aliwo munafu naye lwakuba nti sikajja bangu mbuwa ddembe oba eddembe ligenda mumukomyawa mbuwa ddembe bwe bamugakwata wano naye waakwata bwe bamugamba kyama wali naye wakyama bwe bamugamba genda wano naye wagenda mulungi mu kukolima
Tetwagala bakolima kati twagala abantu ba kibuli. Eno Uganda ya kibuli era ffe ku ssomero atayinanga kibuli tewalyanga oyo w'empisa atalyanga tongo w'ekibuli yasobola okufuna ekyokulya by all means by all ways kubanga babeera bamutya tongo Yekolera gigange Nyanzi chairman Nyanzi nakunyigira kuba osanga kakati ekyali badda omukolawo ki mwagalawo ki actually n'omuntu bwakulumba ewuwo osobola omwesosaako ne lutandikirawo gwate yaba akulumbye lusobola otandikirawo munonye eki anti eno Uganda ndowooza egenda kununulwa mu kibuli kakati twetaagamu ekibuli kyennyini